kokubiri kakano kasoma 2025 NUP Diaspora Canada Convention. The guest speaker is Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, the President of the National Platform. For more information to contact about this convention, contact +256 705 961148 Dennis Nsubuga Kalumba. Ngoyagala kumanya ebisinga ojja contacting wa Dennis Kalumba. Jakubera Toronto Airport Marriott Hotel ngena kuzomwezi Toronto Airport Marriott Hotel enaku zomwezi nga Agasti nga lumu mpaka nga asatu omwezi ogw'omunana mwaka 2025. Bakutegeeza nti Canada / US delegates ne bayita ba international delegates ne vendors ne bakugamba okumanya ebisingawo ojja kukubira abakulembeze abatambulira mu kowe eri National Platform. Ngera abategezeza omukulu Ssabakunzi wa NUP mu North Africa Mr. Ntambi Remy mwena abayita okubeerawo mu bungi okwaniza omukulembeze saako n'okubeerawo mu convention eyo okusonda ensimbi ez'okuzoganya Yoseri Nyande tubahabulwa mu ngeri esoboka. Alright, bwemala akalanga akokubiri anyogera okutegeeza abooluganda bakola emikwano mwena ne bakomredi bannange nti olumbe lwa muzeeyi wange Davis Nsumba Katogo Muwanga lwa kusulwamu inakuza mwezi 15 mwezi ogw'omunana ate nkera nga 16 sekebeko omusika mu makage Nakirebe. Kale ntegeeza mwe n'abantu be Nakirebe Mawokota, abantu b'Ekyengera n'abantu b'okumukaaga ku Lukadde era olw'Ekyengera saaka abantu b'Ebusega, abantu b'omu Kinaawa ewa Kolokolo, abantu b'omu Ndeeba ku Butaala saako mu kibuga akati mbalamusizaako mbategezeza akalanga ako nti olumbe lugenda kubeerayo lusigazzaako ennaku mpawe kaaga ate okubeerayo. Kale atategeera nti mukwano gwammwe yabavaako omutaka bategeeza nti olumbe lugenda kubeera mu makage Nakirebe ennaku z'omwezi nga 15 kwe kusula mu 16 okusaako omusika mu makage Nakirebe. Obulango bwaweddewo ngenda kuyisaawo akaloozo ka leero then tugende ku Kigula Lodge tusumule video. Ngenda kuyisaawo akaloozo ka leero then tusimbule video. Akaloozo kali njagala mukasale mukakulu nnyo. Akaloozo kali njagala mukasale mukakulu nnyo. Njagala mukasale mukakulu nnyo mukawulirize. Lwaki kakulu nnyo? Kagenda kwata kugwe ali mu struggle atali mu struggle ng'oli monna Uganda ng'okyalise bijjanjala empiso. Kagenda kukwatako. Era ojja kunsiima ng'omaze okukawuliriza. Era njagala okawulirize bulungi nnyo. Ngenda kajja mu lugero oba mu lufumu lugamba nti akeezimbira tekaba kato. Akeezimbira tekaba kato. Ate teri wala nga tekuliyo mumanyi. Teri wala nga tekuliyo mumanyi. Owantu bogamba nti wala nga teriyo gwomanyi. Womanyi ng'omuntu omumanyi ali gindi era osobola okugendayo. Wetugenda otambulirawo. Lwaki nkugamba ebigambo bino? Mu video gye nakoze ku lunaku lwokusatu. Vako gye nakoze olunaku lwajjo eyabadde ya Security Alert. Waliwo video gye nakola olwokusatu. Ne mbagamba nti buli muntu njagala okugula amatuugo mu ngeri gy'owulirizamu information gye nkuwa. Naye naawe okole okunoonyereza weetegereze engeri gye nkuwamu information eno. Nakutegeeza ne nkugamba nti abantu bonna abakuba omudomo n'okuvuma n'okuvoola Abaganda nti bankwe. Ne mbagamba nti singa si Buganda, Uganda teriyandibaddewo. Era ne nkugamba nti bw'oddira ekitundu Buganda, Buganda n'obujja ku maapu ya Uganda, Uganda tesobola kubeerawo. Nakigambye without Buganda, without Baganda, Uganda can't exist anywhere. Nekugamba politically, socially, economically, Uganda can't exist without Baganda, without Buganda. Nekugamba. Era nekugamba nti Buganda ye business district ya Uganda. We wali kisawe ky'ennyonyi, we wali parliament, we wali buli kimu ekisangibwa mu Uganda. That means nti eyo ye ntabiro ya buli munna Uganda yenna saako n'abagwira ubalina okusinziira. Wattu nazzikuno Abaganda twakoleranga ku mataka amanene okuva mu eko okudda waggulu. Ennaku zino olw'okuba nti Buganda ye Uganda, Buganda ye Uganda, Buganda etandise okuggwaawo mu ngeri abantu gye mutannalaba. Lwaki eggwaawo? Amateeka gali mu Uganda magufu nnyo n'obukulembeze obuliko obukyamu okuleka buli muntu yenna yavudde okujja okwetaayiza mu ggwanga n'okufuna obwannannyini ku kintu kye batalina kukola. Kati njala kujjukiza muganda wange nti ky'osimba onanya ky'olyako ettooke. Lwaki?
Atanayita ayita nakumanya kikigenda maaso mu Uganda onkusekeredde. Watu teko obudde n'owuuza ku ntunda n'engula y'ettaka mu Buganda wonna weetandikira ne yeesaliza. Mubaddenga luli muganti ettaka mu Buganda lya layisi njagenda ngule fuuti 15 milioni 5 milioni 3. Muganda ange njala kugamba olota zukuka. Wosobola okufuna milioni 5 ku 3 fuuti 15. Osobola jifuna mu kilometers nkaaga oba kilometers 5 nga yakyapa. Essawa zino bw'onoonya ettaka lya eka mu Buganda litandikira milioni 20 okudda ewala. Nenga milioni 20 ngolo okoze saako otandise okubuuliza mu kilometers 34 ofuna eka ya milioni meka? Milioni 20 kwa 3 ey'ekyapa. Kitegeeza mu myaka 5 gye kwetaka mu Buganda yonna nga tokyasobola kufuna eka y'ettaka ku milioni 3 nga zigenza milioni akudda waggulu. Kati Muganda nsaba okutegeeza bw'oba okyalina chance egula ettaka oba egula ploti y'ettaka oba ogula ettaka kozesa obudde buno ng'embeera tennasajjuka. Obudde bugenda tuuka nga mu Buganda tokyasobola okugula mu ploti oba okugula mu ttaka. Lwaki? Kubanga buli muntu yenna gy'ava mu Uganda n'abagwira beetanira Buganda. Abantu beeyongera mu Buganda obungi n'ettaka ly'omu Buganda teryeyongerako kubanga Buganda doesn't expand. Buganda teryeyongerako. Ettaka eririwo abantu liboocupaying on a daily basis. So terikyuka. Size kwe liri kweyo nenga ate abantu beeyongera bungi mu Buganda. Kitegeeza nti abantu gye bakoma okweyongera obungi ettaka gye likoma okkendeera mu Buganda. Kati gwalina amatu n'omutwe njagala okozesa omutwe ng'obudde bukyali. Ojja akasente buziizi ove mu kwemagaza nga kamoja etudde ku malaalo g'omugenzi yobeera nti omuntu oyo mu ttaka taliimu. Nga weegirisa ng'ekigotta entula nga toyagala kwezimba obudde bugenda tuuka nga kizibu nnyo okuzimba ennyumba oba okugula ettaka mu Buganda. Naye nkulabula amateeka galira udandikirya mawandiike nti omuntu ataweza fuuti 15 tofuna kyapa. Nandi kukusabye nnyo fuba okulaba ng'ekitundu ky'ettaka ky'ogula kiweza eka ofune ekyapa. Fuuti ezo zemugula fuuti 2 fuuti 4 oba 5 teziri mateeka era tosobola kufuna kyapa kubanga mulandizi tekiriyo. Kati ngenda kusaba wonna wosobola okugula ettaka mu Buganda genda oligule osevinge future y'abazzukulu bona abaana bango obudde bukyali. Abazi botakikola ogenda kifuwa ng'okizza munda ng'emyaka gikukaddiyeeko. Nkunyonnyodde bulungi akalowoozo ka leero okuggyako nga gwe omutwe guli mu buugi oba nga golooleza kungulu nga tosobola kuanalyzinga nsonga zino. Ekyo nkigambye kobere mwana wa buwala kobere mwana wa bulenzi akajja obunaku keemanya ate akeezimbira tekaba kato ate teri wala nga tekuliyo mumanyi. Abantu abamu bakolera kilometers 2-3 gye bakolera mu Europe wonna. Kati gwe mu Buganda Buganda tosobola givugako ssaawa ziwera 2 ng'okyali mu Buganda. Kiki ekigaana okugula ettaka mu Buganda oba essaawa 3? Ki ekigaana okugenda okugula ettaka ewala eri gyekyalira layisi? Ekyo nkigambye nti ettaka lya Buganda abaliyingiramu n'abaligula bangi nnyo ettaka lyo teyeeyongerako. Time egenda tuuka ng'alina sere esobola okugula ettaka nga tokyasobola digula ng'ate otandise kutawaanya bantu oba n'akuziika oba wonoozimba nga tokyasobola. Abaana bagenda kubuuza naye taata ekitubeeza mu mizigo nga ebikopo n'essigiri nga biriwe tusula wali okola ki emyaka gye gy'obuvubuka? Abaana bano ogenda bannyonnyola ki? Nkubuuza gwe mwannyinaze, nkubuuza gwe muganda wange. Abaana bo bali kubuuza naye taata mu myaka gyo wali okola ki obutagula ttaka obutazimba nnyumba nnene naye ng'ate ssente wali ovuna ssente n'ofunako ssente ezo n'ozizannyisa nga gwolooza nti ebintu bikyaliwo biri. Genda okola okunoonyereza nkuwadde time onoonyereze ojja kumbulira. Ke kabadde akaloozo kaayo. Tugenze ku Kigula Lodge. Ekigula Lodge kyaleero njala kiwuliriza bannayuganda mwenna gye muli. Ekigula Lodge kyaleero njala kiwuliriza bannayuganda mwenna gye muli. Nga saawuddeemu ddiini ki ggwanga ki ng'oli munnayuganda. Ekigula Lodge njala kikuweereza olwaleero. Ku mbeera ey'akafaandali ng'ejja ly'obukadde genda mu maaso mu Uganda ng'emugiraba. Abasinga obungi amaaso mugataddeko envumbo temwagala kutegeera nsonga nga bwe ziri. Wabula Ekigula Lodge kyaleero kiyinza okkunyiizaamu naye sirina buzibu kasita onyiiga naye oluvannyuma n'otegeera
nja kuba musanyufu nnyo era nja kuba mwesimbu nnyo okuwuliza ebigambo bino. Tuli mu mbeera nga ffe tetusobola kuddaka ne bwe tufiirwa ne bwe tukola ki kubanga twesaddaaka olwaki. Wengenda okusinzira okugamba nti ekigulalo gye kyaliro ngenda kijja mu lufumu olugamba nti Lwoya lwa Munyindo wattu olwekuula wekka. Lwoya lwa Munyindo olwekuula wekka. Teri muntu asobola kukuula Lwoya lwa Munyindo wattu gwogezaako n'olwekuula okujja ng'ogeze mu saaluuni gye bakolera emirimu emiyitivu egisooka kujja okusala enviiri basobola okukuula ki Olwoya lw'Omunyindo n'ebisigadde byonna gw'obyekolera. Lwaki mbawadde olugero olwo mu kigulalo gikanku nnyonnyole. Olwoya lw'Omunyindo olwekuula wekka lutuukirira ddala ku mbeera egenda mu maaso mu Uganda. Lwaki? Gwe kyali wange muganda wange senga nkojja wange ali eyo. Okukyusa obuyinza kikakatako nga Munnayuganda oba okuggyako gavumenti kikakatako nga Munnayuganda si luwalo lwa muntu omu. Nkiddamu okukyusa gavumenti oba okuggyako gavumenti oba obuyinza kikakatako nga Munnayuganda gwe anyigirizibwa. Nkiddamu gwe anyigirizibwa. Atanyigirizibwa sikunenya kubanga gwe okimanyi nti gavumenti eriko nnungi naye anyigirizibwa kikakatako kuba nti oweenyigira mu lutalo lw'okuggyako gavumenti oba okukyusa gavumenti. Lwaki? Nga bwe nkugamba nti Olwoya lw'Omunyindo olwekuula wekka tewali agenda dde okukuula. Oli Munnayuganda awa omusolo asasula buli kimu era atulugunyizibwa awambibwa nattibwa n'ebikolobero bigenda mu maaso mu Uganda bikakatako. Bweba tebikutteko gwe bikwata ku booluganda lwo. Kati njala kugamba bw'osangangayo embuzi nze abantu abamu bayita mbuzi ng'akubuuza nti abanoopo nga gavumenti munnagijjako ye Kyagulanyi nga tannaggyako Museveni njala kugamba ekigambo kimu. Teri muntu ssekinnoomu asobola kuggyako gavumenti nga talina bantu bamuyambyeko kwetaba mu lutalo lwa kuggyako gavumenti. Era omuntu okujja okukulembera struggle oba ekibiina ky'ebyobufuzi ne kyambala gavumenti ogijjako ye aba afuuse muliso oba tawaaza ebalaga ekitangala gye mulaga. Era buli muntu kimukakatako okubeera emuliso y'okuggyako gavumenti ng'okulembera abantu. So si ye nti asobola okugijjako. Bw'obanga owakana njagala ombuulire mu nsi yonna eyajjako gavumenti ng'ali omuntu omu bwa Namunigina. Ng'oggyeko firimu zimulaba mu bibanda, ng'oggyeko buno busopo mulaba ku Bukedde TV simanyi NTV ne Natasha Broadcasting Service. Zero firimu za Muswaziling najja nawamba ekyalo kiramba, Bruce Lee nakuba ekyalo kiramba, Ismail Doni ye nakuba ekyalo kiramba. Ezo firimu za muzimulaba ezo ku Netflix. Ng'oggyeko ezo firimu zimulaba. Teri muntu ng'omu yali aggyeko gavumenti. Taliyo. Kikwetaagisa abantu okugoberera oba okubakulembera okuggyako gavumenti. Kati buli muntu yenna addamu okubuuza mbu Kyagulanyi nga tannaggyako Museveni mugambe gwe watuufu ogwawa. Tulina abantu babiri nkikudda mu kigulalo gye kyaleero. Eri abantu abanyigirizibwa abaagala okuggyako gavumenti n'abatanyigirizibwa. Kati omuntu yenna atayagala gavumenti eveeko oyo abatanyigirizibwa era toba na budde bunnyonnyola muntu oyo. Nkiddamu toba na budde bunnyonnyola muntu oyo kubanga ye gavumenti akyajagala tanyigirizibwa. Kati gwanyigirizibwa gw'olina okujja okweta mu lutalo luno okujja kaani okujjako nakyemalira. So omuntu taddeyo n'akugamba mbu simanyi muganyo tetusobola kujjako gavumenti gwe nga totwegasseko kubanga obuvunaanyizibwa bubwo bw'abantu bonna Bannayuganda. Okitegedde bulungi nnyo. Kati embuzi yonna eddamu okubuuza Kyagulanyi nga tannaggyako Museveni. Mubuuze Museveni bwe yali agenda mu nsiko mu 1980 yagenda yekka. Era mugambe Museveni yalwanira emyaka emeka? Emituufu Museveni yalwanira emyaka 6 ng'ali mu lutalo eruweero oba mugiyita 5. Naye gy'etaano gye mumanyiiko Museveni okuva mu 62 alwana kuyingira mu buyinza. Oyagala kiwulirako? Nze nali wa opposition omwaka 62 nali wa DP
ab'Emmengo omukulembeze waffe Ben Kiwanuka akugambye mu mwaka 1962 yali wa DP yali yaki yali ya opposition wachita kugambye nti yali wa UPC ogula obwongo kati video etandise wadde tukyali mu Kigula video etandise ogula obwongo obwongo obuguse Museveni struggle yakitika mu 1962 muganda fe up top boss yabakoledde calculation jesagala badja mono olwobudde naye mujja kunforcinga ogibaddiramu nkunyonyola tukyali mu Kigula Museveni struggle yakitandika mu 1962 eri politically motivated oba democratically bwalaba biganye nakozesa kyetuyita protest vote mu 1998 kati gwaboza Kyagulanyi omusajja emyaka ena bayita mu joining muganya ate abasinga okubuuza Victoria Kyagulanyi ate munnange batayagala government eveeko n'otunulira abantu n'owulira nga n'amaaso gakuluma kati buli muntu yena addamu okubuuza mugambe gwogwawa onyigirizibwa batonyigirizibwa bwana akuddamu era ombuuze govunanyizibwa bwo ki era mugambe walolabyeko omuntu Ssekinoomo nga ye agenze n'ajjako government kabere na Isa bwe yafuna abagoberezi 12 era nabe yagenda mu ekero ya kitalo nasanga abasatuusi batundira ebintu mu katale mu chachi ya kitaawe bakubba emiggo kati njagala omugenti teri muntu asobola kujjako government nga ali Ssekinoomo okujjako nga tukwatidde wamu opulidde bulungi nnyo kano kankakuddiremu okategeere nze naliwa opposition mu mwaka 62 naliwa DP ab'Emmengo alright kati babakoledde ka calculation yako nene kankabaddiremu wano Museveni akugambye mu mwaka 1925 nakugamba mu mwaka 1962 ya joini yali wa DP okitegeera bwogatta emyaka Museveni gyayogeddeko nti mu 1962 yali wa DP era nga wagira DP no gatta ne dira 2025 otoleko mu 1962 ojja kufuna emyaka 63 naye ngera kubuuza Museveni yali mbyobufuzi nga ayingidde DP nga ayina emyaka emeka kati agamba nti ayina emyaka 8 kati dira emyaka 8 otoleko 63 Museveni agamba nti ayina emyaka 17 okuyingira DP yali tasoma nabagamba wanabawali nebaganda Museveni ali myaka 94 jendaba wanze myange ne mjiba wanenvaawo n'entambula Museveni ali myaka 94 najiba wanentambula kati mazo kwa calculation okakase nti akasajja kano nfuduze Mmengo sina kindi koloni yetuliko abatamanyi koloni oba clone baza kuba tukolera photocopy y'omuntu ng'omutuufu ye taliwo nga tuliko kintu kirala nnyo ekyefaananyiza omusajja oyo ekyo jja kitegerera oluvannyuma ng'omaze okufuula obwongo nga buzze kubanga obukadde bwonna obw'okukyalo bufudde buwedde wakakadde kano kaganye okufa emisana mukalaba kalungi nnyo bwe kavaako olumu nga kamera zikakutte nga mulaba kayi nnyo okitegedde so otasobola kukulimba nti yalina emyaka 17 yayogedde ebigambo bino kitegeeza nti ekitono nnyo Museveni yalina emyaka 35 okuyingira DP kati gatta giri 63 gatta giri 63 ogatteko emyaka 3 ekitono nnyo bomuwadde gye emyaka 93 tebagamba 9 nabagamba 9 katebaddamu kusiriwaza awo tuvudde okubanjala kumaliza Kigula Luggi tuza mutegedde bulungi nnyo calculation entuufu so kati nabagamba atuka myaka eja jaba bulira amazima era amazima atandise ogogera kati nga nfundikira Kigula Luggi kyaleero munnange nkutegeeza tebaye muntu yena akusiriwaza nti akubuuza nga temwajjako Museveni mugambe walolabyeyo omuntu omu ng'ajjako gavumenti kyetaagisa effort y'abantu bangi gwali ludda wakola ki
era batalina kiyakola mugambe munnange bisigadde gendo bibuuze nnyoko ffe tuli mu protest vote 2026 era nnaku z'omwezi z'okunominating wa president zoogeddwa ekigulalo gikiwedde mulidde bulungi nnyo kati njala video etandike mu butereevu bwayo video egenda kubeera mu ka violence akatonotono egenda kubeera mu ka violence akatonotono naye buli omu ojja kakasa ebigambo bye nkugamba nga sinagenda mu violence eyo jo nakoze video naze kusabbi n'ekitu nekola video nemba wa security tala gye nabagambye era nkitegeddeko video atambudde bulungi nnyo abagifunye bagifunye nindo omuntu ye nagenda okujja nti agenda kunziramu nja musomesa bulungi nnyo kubanga information namusi nasirikirira nvubuko emyaka miyitirivu nnyo nga musirikiridde n'abala bangi nnyo kati buno baka njala busindikira comrade munnange bayita Paul Musisi Media. Paul Musisi Media buno baka babukuweereza botuba tuli mu struggle y'abana Uganda bonna. We don't own this struggle. Era omuntu yena bw'akola ensobi agambibwako n'anyenyezebwa wabula ate gwe bw'ofuuka looya w'omuntu oyo abantu gwe balaba mbi kitegeeza nti oli part of that group. Paul Musisi wonna wooli bakutegeeza owolereza nnyo omuvubuka oyo Same the Mighty Family buli lwalaga nti ayokyezza n'ojja n'omuwolereza. Ngenda kugamba nze ebyange byogera kati ng'omusizi agule CN siira mukwano mu struggle bwe nkulanga odimu embaliga nkuteekako kamera officially Paul Musisi Media nkutaddeko kamera zange kuba kati wafuuse looya wa Same the Mighty Family ate omunyampi kati probably kasitofuuka looya w'omuntu kitegeeza nti omanye ebikolobero byakola era obidefendinga. Nze siina mukwano mu struggle kasitobanga oli kumboozi enyigiriza abantu n'okwagala okulemesa okujjako Museveni nakyemalira. Paul Musisi Media buno baka bakuweereze nkutaddeko kamera zange okuva olwaleero bw'otalekera okuwolereza banyampi bali mu struggle bamaze okunyamba kitegeeza nti you are part of that group. Nze siba na mukwano nkugambiddewo buli lwe tuvaayo okukola ku nsonga z'abanyampi ovaayo n'otandika okuwolereza abantu nkugambye okuva n'olwali Paul Musisi Media nkutegeezezza bw'obanga ogamba nti oli mu struggle lekera okuwolereza abanyampi otherwise nkutaddeko kamera zange ate kasita nkuteekako kamera zange nkutako drone zange binaddako ojja bitegeera any slight mistake n'oddamu okukola obwalo yange owolereza omunyampi nja zirira ku mmeeza zikuteekemu ekimyaso bwe ziti ekyo kigambye bulungi nnyo ku mmeeza. Bw'oba oli candidate nga wajja mu struggle nange oli candidate avoid okubeera looya mu bintu by'otategeera otherwise nja kuteekamu kamera zikunoonyerezeeko mpaka kuwulira bubi. Nja tandikira okuva Uganda gye wavanga olyoka ojja ekkata gye nja otandikira bwe njogera bwe ntyo otegeera bulungi nnyo. Alexander Kalisikonova namusanvu ogimanyi oba omuwulira? Alexander Kalisikonova namusanvu omumanyiiko omumanyi omulasha? Alexander Kalisikonova namusanvu omumanyiiko nga mulasha? Alexander Kalisikonov anamusanvu nga mulasha omumanyiike wa mu Masaka. Kati w'omumanyiiko genda mpola kubanze kasita ntandika okuteeka galubindi zange zijja kukwakirako ekyo kigambye kale tesina buzibu nawe just nkuwonize sina budde bwa muntu mukyamu bw'omanyi omulasha gwe bayita Alexander Kalisikonov namusanvu e Masaka ojja kutegeera. Awo ndowooza tuvuddewo katutandike video mwagala violence endowooza. Tutandikire wa? Tutandikire ku violence tutandikire ludda wa? Bamanyi mwagala nnyo ebyononese okusinga ebinyuma. Kati tusookere wano. Tugenda mu kalulu 2026 ng'era bimaze okweyoleka nti okuwandiisa abakulembeze bagenda okwesimba okutandika mu mwezi ogw'omwenda wakati w'ennaku z'omwezi 23 na 24. Bamala okwewandiisa kiba kiddako ebeera luli map ekyo kiwedde maze okibagamba. Wabula olwaleero njagala nkusiigira ekifaananyi naawe kennyini mubadde ku social media nga mulaba ekifaananyi kibadde mu priminaliza NRM bwe kyanga batandika okwesimbawo. Ekibadde mu priminaliza NRM kirabye kyonna. It's a disastrous. Wabula nina key points ze njagala mbategeeze muziteeke mu bwongo.
njagala mulabe key points zino zengeno bagambe zibadde mukunda kwa NRM muziteeke mbwongo. 1. Key points zino zigenda kulifaringa ku history gwezembawa against the occupation of the Tutsi who are led by Museveni. Mweche mubadete munagula maaso. 1. Obadde watu teko kulaba nti mu Buganda, mainly mu Buganda woka. Bwogenda n'okola survey post ezisinga obungi ez'abeesimbye ba NRM gonna amanya g'Abanyarwanda wadde beeyita Banyankole. Obadde wachi observinze. Genda okole survey mu Buganda wonna aba NRM basinga obungi ba candidate basinga obungi bonna Banyarwanda wadde amanya bagafulanga g'Ekiganda 60% bonna beesimbye mu Buganda basinga obungi abajidde ku kadi ya NRM Banyarwanda abambaganda manya abambanyankole manya ekyakiwakanya tekano mu comment kati video etandise ye observation ye source observation yokubiri tebaba wadde information na kola due diligence era tebasobola kyogera okuva le basimbula akamyufu ka NRM okutuuka olwaliro okwetoola eggwanga lyonna akalu kafiddemu abantu basukka 15 n'abala tebaboogedde abantu 15 n'abala tebaboogedde 15 mu kalu ka NRM abali ku bitanda teboogerwako n'ebintu emmotoka ezookeddwa tezoogerwako emundu ezirabiseko mu kulonda kuno tezoogerwako n'amagye ageetabi mu kulonda kuno tegoogerwako. Njira kubuuza mukulu Simon Bakama mu constitution efuga Uganda era ne constitution efuga Electoral Commission amagye ga UPDF na aga SFC gakola ki mu kulonda kwa pate. Kino kituwa indicator oba kituwa indicator oba endabira oba okulabula kiki kye tugenda okwetegereka mu kalwa akajja nti magye gagenda oka controllinga ekyo kibuuzo Simon Bakama gw'omuntu onongera kubuuza okitegeddeko badde wakoze observation nti buli abadde n'amagye yawangudde akalu ka NRM abatabadde na support y'amagye tebawangudde kalu ka NRM ekyo badde wakitegeddeko abadde n'amagye support ya SFC ne military bebawangudde akamyufu ka NRM ekyo badde wakitegeddeko ekyo kikuwadde gobadde okimanyi nti abaana ba Museveni abasali musale baba Kayindo Tafiire abaana b'abantu bonna abali mu government ya Museveni abasinga obungi beesimbye in the disguise era bawangudde preliminary za NRM naddala abaana bali myaka 25 kwa 3 mu constituency esinga obungi mu Uganda obadde wakitegeddeko ekyo mwakikoze observation babadde ne sente nyingi nga balina security era bawangudde kyekyo kikubiza bayinkambe ne ba minister tebakitegedde ekyo badde okitegeddeko kyekiri kye nagamba nti tuli mu occupation etandise okumachuwalinga emachuwalinga etya administratively already eri ku 70% politically egenze mu 80 nti kati abaana bwe babayingiza mu system batandise okwesimba mu kifo kyonna ekyo by'obufuzi occupation lwekula ekyo batte mukitegedde nakyo njagadde oba observation eyo mukitegedde bulungi nnyo nti abaana baabwe in the disguise bajja n'amanya nga lero tegategerekeka abaana bagetinze vulo mu politics era abasimba ebifi by'enjawulo ekyo mukitegedde bulungi nnyo bwe tuvaawo observation endagino gye badde temutegedde nagamba Museveni teyeerabira Museveni taleka bujulizi Museveni akozesanga kabuyonjo agenda yalina kiyeetaaga bw'amala okweyambisa akamugwanya adduka mwazifu nti bebadde ajja yatamanyi kiri mu maaso mu kamugwanya ako Museveni akozesanga kabuyonjo oveeri ng'ebyayi bikusimbye n'oyingirako omugwanya nga totegedde kikikalimu bw'omala okweyamba n'olyoka ofuluma azifu nti odduka Misiri waliwo kugoba kubanga oli mu kamugwanya kati baganda bange mwenna Museveni takwagalangako kubanga bo balina ekyama kyabwe kye bagoba lwaki
Gochimanyi nti ba defective bonna aba defecting okuva mu opposition bonna mu primaries za NRM babakubye. Obadde okimanyi nti aba defecting bonna nti bavudde mu opposition bajoyininze NRM. Countrywide babakubye, obumyufu wa NRM babakubye flat. Ekyo badde wacho observinze. Nkuwa observation obadde wacho observinze. Bonna abadduka mu opposition. Mbu bagenze mu NRM. Bwe batuse mu primaries bakubiddewo flat bonna. Kyovana Museveni immediately agambye mbu alonza akakiiko aka normalization committee akagenda baga mati bambi ebintu biba bityo tugenda kuwa RDC tokana tugenda kuwa ambassador tugenda kuwa minister at least tugikufuna ekifo ekisava watu nende temugenda independent temuleka temusaragena bi kibagenda okola ekituta normalize jataddewa kubanga akimanyi fire ja okitegedde bulungi observation bata mugitegedde buli ya defecting anava mu opposition abava mu FDC abava mu NUP abava mu baba kubya kalu super ekiro mwate mu observinze ekinakyo mukitegedde ekirala kiriwa jana soka bo observation we mwasoka ategere kati bwenkwa observation eyo neno gitwale obadde okimanyi nti same scenarios ezibadde mu kaluka NRM ze zigenda okubeera mu general elections obuvuyo obukumpanya obubbi obadde mu kaluka NRM bwe bugenda okubeera mu general elections mbuuza lwaki gokimanyi nti abantu abewandiisa mu register za NRM abasinga obungi okulonda register zigenze okukomawo nga tebaliimu bantu balabe balonze ekyo saaki bagamba nti electoral commission egenda kikola nabagamba nti abantu abasinga obungi electoral commission erina registers ya forging already nga zigenda kuyamba Museveni okubba akalulu kati mukire mu NRM kibaddeyo n'okuwandika figure zitali ntuufu kati ekibadde mu kaluka NRM esawa zino kituwe ekifaananyi kigenda okubeera mu kaluwa akajja 1 bagenda kukozesa military nga mbadde mbasomera ebbanga lyonna nga bagikozesa mu kaluwa aka preliminaries eza pate bagenda okukozesa mu general elections ye observation nayo ndala observation obadde omanyi buli yajja ku mutimbagano oba mawulire nga avuma Kyagulanyi teri amukombeza kalulu bonna abakubye bonna buli yavuma nga Kyagulanyi naganze ngenze mu NRM oba munda mawulire oba munda byabufuzi bonna babakubye flat teri abawadde kalulu out of the wo kati kanku observation eri visible with the videos. We are seeing the video, but where is the declaration form? This is more evidence than even what you say. Because we are saying, let me tell you, we are saying declaration forms are being doctored and I'm giving a video. This is not AI. Just wait. Because as of now, you're alleging. I'm not alleging, I'm proving. This is evidence. Do you have the... I'm not even saying you, I'm saying the register at the village level. We are going to deal with them after bringing the declaration form here and we compare. But as of now, there's nothing we can say. I haven't received this is the complaint. The complaint is voting ended at midday. This is going to 6. Where are they still voting? Ended at midday. We came here after voting and ended. Yes. So we are saying where are these people who have the declaration forms, who are our registrars, the party registrars? Let us wait for them here. It's good that we've got the information. So after getting the declaration form, that's when we shall raise those questions. You get it? All right.
observation yemu ngenda kuwa eyokubiri ono Thodo Sekikubo chichi oyo Sekikubo ngenda bo observation nzijja mbulungi nnyo zonna kati buli abantu bano bonna basinga obungi buli omu ayina emmundu nakibagamba dda mu 7 buli tugenda mu kulonda bajja emmundu mu amaleza ne baziwa family zaabwe bonna banga bali protected babawa emmundu babawa AK-47 ne babawa ne pistol kati pistol zerekedde mu bitundu bingi nnyo nga bajja pistol ndoza temwebuuza kyekyali mu genocide y'e Rwanda mutegedde kyekyali mu genocide y'e Rwanda mukitegedde bulungi nnyo mukitegedde bulungi kyali mu genocide y'e Rwanda kati ono mutabani wa Tumukunde bamuyita Felix Tumukunde ne newunya Felix Tumukunde ajja ati Nakaseke okutandika okukuba amasasi ng'ayina emmundu mutabani wani bamwita Felix Tumukunde omulaba uyo ali mu Buganda Nakaseke mu Buganda Tumukunde bamuzala Nakaseke Tumukunde bamuzala Nakaseke uyo mutabani wa Tumukunde bamwita Felix Tumukunde Tumukunde bamuzala Nakaseke uyo aine mondo mutegedde kati bamala mutegeera ekyo nakyo mukitegedde ezo omuzimu ku observation ezibaddewo olwale ezibadde mu kulonda konna nga bakubadde okwa NRM kati bamala okutegeera biki ebibadde mu kulonda kwa NRM njala kubuuza Nyanda Yosoferi kono kwoli Kampala ebitundu ebisinga obungi n'abalonzi tebazze siwe kiri n'ebitundu ebirala turn up yabadde ntono nnyo njala kubuuza mukulu Yosoferi Nyandwe wajja n'ogamba mbuyozayoza aba NRM babadde mu struggle kuwangula Kampala mu kaluka bavubuka mu kulonda aba NRM preliminaries aba NRM babuliddewo mu Kampala mukono wa Kiso Ntebe mu Buganda bali luddawa wogamba nti una strong support n'ebifo ebimu abantu tebazze abalonzi tebazze era abantu badde banolesa ne banyuka kati gwoga nti mwina strong support eri luddawa nga mwakola digesta mwina milioni 12 mwina milioni 20 mwina milioni 20 nenga abadde mu preliminaries abalonze preliminaries boke nyini walona batawezeza mutwalo gubalonze ogubalo no mutwalo mu constitution zimu ne bakandidate bawezeza mutwalo gubalonze kufuka ba candidate boga mwina milioni 2 ziri luddawa ekyo kibuzo kinjagala babuuza whatever debate valley eleba debate valley
kati eyo tetugenda kulwawo olw'ensonga obudde tulina butono nnyo era zino kanzijjemu zino zireme kukola ki zireme tutawaanya nnyo zijje mu folder kuba twagala kukola video obudde tulina butono kati bwe tumala okulaba ensonga ezo neno kanzijjemu nga ziye neno kanzijjemu nga ziyeko wengenda okukolera video information yange kati observation endala Jeno Kahindo Tafire ye yagenze n'akima abaana mu masomero gonna agali mu constituency ye be balonze. Jeno Kahindo Tafire yalese amasomero gonna agali mu constituency ye nga gadifendingidwa UPDF ye defendinze. Okira bulungi nnyo. Ye agenze n'aleeta abaana bonna mu masomero agali mu constituency be balonze kankuwe video saagala ogwe musajja ayogedde talina bujulizi. Oyo Jeno Kahindo Tafire Jeno Kahindo Tafire bwatumala Jeno Kahindo Tafire nchakuwa observation zibadde mu kaluka NRM kati wulire ono ye kibaamukoze kale musajja wa Kabaka Sabula okusinziira nga bwolabya amanyaga nze Kayima Jackson esebo towa honalebani Michael Musa Sunampya kwa kumateria muko esebo zizo kwe mulugunya esebo eranga mpanise esebo uri jonne nya abantu opposition esebo neno za enyambale ya kale myufu nene isa esebo bantu ndi baina target na je bakola ki je baina nezo de abantu bali bano aida kiki kitufu kye madesira banga esebo newunyizo lunaku lwaleero luli mu kalulwaleero register okujja yes ng'abantu bagenda ne bakebera nga amanya gaabwe gye gali yes ne zijja olwaleero ng'abalonzi nange kanywa kwogera muto wa honalebo nina emyaka gyange 4 nazaalibwa 85 ogw'okunaabiri nga siriimu taata wa honalebo suula mpya emyaka gyalondedde muzeeyika walaata ne mukyala we mu register tebaliimu banaye nosalaba otasebo NRM kyenkozeeko kimala mubadde temunsasula era mbadde sisasulibwa era sisasulibwangako badde nwalira nsi yange nga bwe mmanyi owabawo pulaani B erwanira ensi yange ndi solidi 5 enkofiira emyufu wenjifulira gyengenda okwambala gwenoonya ninayingira kiro akatali kabbe ekumba liba ku mulyango register abalimu si baffe ne taata w'omubaka n'abulwa mu register mumanyi kati message ki eri party president that is Museveni omuwa babaka ki obubaka bwe abwa Museveni sijja booliza wano bale munsonyo video ezo nzijja mu rensonga mbanja la creating a space okuba wa information endala ebeddako kati ekyo mukitegedde bulungi nnyo tukyali ku preliminaries n'obuvuyo obadde mu kulonda kati laba wano ndozo negenda okusamba ku bya NRM tugende ku information baba no wano
at Bubare sub-county headquarters. He's come with his escorts. They are terrorizing everybody. This is unacceptable. This is unbelievable. Why can't he wait to be defeated? Mwabi horra. Kati out of the bakulu. Ndowooza akase kikubo nga kabanyumidde nnyo kankapadde Musa ba akase kikubo kankabadde mu luza kembanse mbyayo kale kale kembanse mbya akase kikubo kakano kankabadde mwe bange chichi ona bulungi mama mutoke baneke ole kujja mwetaji kamujja mwetaji zuzulira bulungi bannange akuwa mazuwaso kale kati criminaliza NRM nzivuddemu kati bakusigidde ekifaananyi kyekigenda okujja mu kalwa kaddako okitegedde bulungi nnyo gwanasaba video ezo sizirina twazitadde ku mitimbagano zonna twazitaddeko ku mitimbagano nga bezina okubeera alright ayagala okusomera ku bintu byetategedde mu kulonda kansoka ebisobo bino ebyabakaba byagambye njalo tegeza bana Uganda mwanaje muri mu Uganda saako n'abali mu diaspora nti ennamusetuse ku nnyonge ekigambo ekyo ennamusetuse ku nnyonge abasinga obungi bakibuuza wa ekitegeeza ki munnange dda ku kyalo ffe baatulundanga nganswa nga natakuzaala akubulira ekyokukola era nga tosobola kuyita ku muntu nga tumubuuzizza neffe abaganda tubuuza nti eradde nnyonge mirembe kati nyoge kasitetuka kusina musetuka ku nyoge ngomanya ati emboze ekoze eki ewanvuye kati kirabeko budde buweddeyo bye bine bifulumizo dolwale sente bo wakakyuka kabyo kulonda mu ggwanga omulamuzi Simon byabakama omubbi w'obululu arangiridde enkyuka kyuka mu lukungana mu lukontana oba kye tuyita roadmap ey'olwokulonda omwaka 2026 mu nkyukakyuka empya abagala okwesiba okuba president b'okusunsulwamu bajja kutandika okusunsulwamu ennaku z'omwezi 23 saako n'24 enkeera mu mwezi ogw'omwenda yenteekateeka empya roadmap eriwo mukitegedde bulungi saagala baddiramu saagala mutege mwezi ogw'omwenda ennaku z'omwezi 23 n'24 kwe kuwandiisa bagenda okwesimba kuba president mu ggwanga Uganda mukitegedde bulungi nnyo bagende nti ennamusa etuuse ku ki ennamusa etuuse ku nnyonge mpozi buno bwoba ntebuggwawo kamwenda kikabbiri kati mu bitundu byeyiganga ate yempi zinyoose mu bitundu byeyiganga yempi zinyoose ono ye akubye ndowooza wadde agenti we n'amukuba empi nga mbuuza lwaki yakkiriza okusayininga ku papula nga n'okulonda tekunnaggwa You have not yet conducted election. They are signing the declaration forms. Why? Very early in the morning, before the people electing, they are signing. Is it by law? Is it organized that they should sign? Contested, you say. You refuse, but they say let them sign before me. But there are no results. So all the candidates were and they agreed. She's a candidate. She's a candidate and she has accepted. But there is only one candidate who is being kept. Alright, era no yobudde tulina butono tutugenda muwa budde bungi naye kamujjamu. Alright. Kati maze okulongoosa nnyo. Kati katugende mbagala violence. Violence tutandikire luddawa. Abagala violence mwagala tandikira wa. Katutandikire ow'omukulu gwe bayita Kennedy Mutenyu owadde mu tusooke wa mugati gwa Batamunya gwa simanyi. Mwagala tusooke wa. Tusooke ewa mugati gwa Bata. Geto za gundi mwazirabye eza tamulira mwazitegedde bulungi tugenda ziddamu. Obutemu obwabaddeyo mwabutegedde bulungi sibuddamu olwaleero buli kimu akitegedde bulungi ala kkirya linga wano. Buli kimu kitegedde bulungi kati ndoza katusookere ewa Kennedy Mutenyu.
omwogezi wa Democratic Party bwe bayita Kennedy Mutenyo yavuddeyo n'ayogerera ebikikiniko ekibiina kya National Platform ng'agamba nti kyeyambisizza ensimbi nnyingi nnyo era obutagenda mu iPod baabalidde mu ggwanga olukwe bweganga ayogera ebigambo bingi njagala mu mwetegereze bulungi nnyo ng'ayogera ebigambo ebyo ngenda muddamu olwaleero bw'ati bwe yayogedde. Waliwo ekibiina olw'omuwendo buli mwaka kibadde kifuna obuwumbi 5 miliyoni 6. Sente ezo bazikuwa emirundi 4 kye bayita kwota buli myezi 3. Ekitegeeza mu myaka 4 oyinza okugamba 5.6 ze bwebuwumbi 2 kumpi bw'obusatu babadde babufuna baleme kugamba nti tebateesa naki babadde babufuna. So lyeteeka abantu baleme kulimbalimba nakwogera bitajja eryo lyeteeka. N'olwekyo mu kifo ky'okudda ku mpeo z'amawulire n'olagawa genda otuulemu okubalemesa okulungi kwe kutuulamu n'ogamba ekyo nkigaana tekijja kuyita because decisions are taken by consensus. Naye bannayuganda baagala amata ate amazima ngaago oyinza kugajja wano kugigo. Right, Mr. Kennedy Mutenyo kansuye nti ekyakuweta omwa tekyatwala magezi kubanga bw'oyogera omubukozi oti kansuye nti ekyaweta omwa tekyatwala magezi ku myaka gyo gy'olina. Nkujjukiza nti nze nali wa Democratic Party ngera ndi mukulembeze nsuubira nti ekibiina ekirudde mu opposition mu Uganda bakiyita Democratic Party era n'ensimbi zino zibadde kifuna sente ze mwafunanga mu Democratic Party mwaziteekanga mwali mukozeemu ki era njagala kubuuza mukulu bw'ogamba nti Nuupu egende mu iPod egendayo ngaani kubanga yagambye tegenda gendayo ne sente nezisonyiwa njagala kubuuza gwe bw'osanga omusiguze ng'asigudde mukazi wo bw'omusanga bw'oba kugamba nti mukazi wo waliwo omusajja amusigudde ng'okimanyi nti omusajja yakusigulira mukazi wo kyama nagga munnaye tulina okugenda mu meeting tuteese n'omusajja asigudde mukazi wo Kennedy Mutenyo n'ogwa omutwe gwo n'omuwetera omumwanga awuta supu ng'emba atewuta supu ku kyoto osobola okugenda n'otuula ne musajja munna asigula mukazi wo. Gwe mukulu Kennedy Mutenyo nkubuuza singa omanyi omusajja akusigulira mukazi wo osobola okudiscussinga naye ne mutuula ku mmeeza ne mudiscussinga kati gwe lwaki chairman akuforcinga ogende mu meeting odiscussinga n'omusajja asigula mukazi wo omanyi mwewanyo self importance nti mwogera nnyo wano njala kubuuza Kennedy Mutenyo DP bwe yakola be mulanda bo understanding ne Museveni mawu n'agira bamu wa minister wakola comment ki toina comment gye wakola ensonga nti muli boku bamu enale mu ye DP kati gwe bojja n'oweta omumwanga afuwa emindi emitwe 8 ng'oyambadde galubindi zaabo kibaawo olodingi n'olowooza nti gwosinga otegeera amagezi muyina matono DP all along mwembadde mu opposition nga mufuna ssente mubadde muziteekawa mulekerawo okusiruwaza bannayuganda emyaka gy'olina tegikwatagana ndowoozayo lw'olituula ku makyanga emyaka gyo gikwatagana obwongo bw'endowooza ku myaka gyo ojja kutegeera nti kati DP yaggwawo muleke otusirwalirako gwe nkuzeemu era nkumaze sikuddamu ompulidde bulungi nnyo buli kibiina kikuwende kikola ebyakyo tetwagala kamanyira kasumagizi yali ya period musigale mu Democratic Party yammwe Nuupu mugireke yaganya ogenda mu iPod ne sente yazeganye tezaagala mwe mugende mu sente zammwe feza twafuna twazimbamu ekibi twakolamu headquarters ntugula ettaka tusomesezza abantu buli muntu ategedde ebyobufuzi mugende mu iPod yikansooka enkubuuze si gwe otusiimira ffe twesiimira kiki tulwagala bwe tuba tetuliyo kyemufiira omuviirwako ki ffe kyetwagala kyetwekolera meme katale kyesiiba kyegula kati gwe bw'ogamba mbw ate bwe mutagende temugendeeyo muteese ku ki omusajja yabaka ku mukazi wo nga mugate mugende muteese n'omusajja yabaka ku mukazi wo Kennedy Mutenyo otegera bulungi nnyo simanyi wakubwa eyaabwe mulekeraawo akamanyira akasumagizi eyalira gwe nkutadde sikuddamu nkuvuddeko kati njagala muwulirize
Simon Byabakama byayogedde nga bamubuuza ku bigenda mu maaso mu campaign n'abagenda okwesimbawo n'ensonga za iPod muziwulirize bulungi nnyo bw'azoogedde wano wengenda omuddiramu wulira bulungi nnyo. Kigamba nti okuva lwe bayisa etteeka eppya erikwatagana ku bibiina byabufuzi tekisobola kufuna ssente ezo ziva mu kakiiko k'ebyokulonda. So we want to confirm is it true kubanga balonkinze drive nga bajja bawa ensonga eyo okufuna ssente? Kugamba ebibiina ebirina okufuna ssente kuva mu gavumenti nga ziyisibwa baziyisa mu kakiiko k'ebyokulonda, amateeka oba etteeka liri kulambika ekisooka ani alina kufuna ssente ezo. Ekyokubiri, ssente zafuna obungi businziira ku ki? Etteeka libadde olwali ligamba nti ebibiina ebirina abakulembeze mu palamenti ebirina okufuna ssente okuva mu gavumenti nga essente zebafuna zisinziira ku bungi bw'abamemba mu palamenti balina. Naye mwezi oguwedde guno gw'omukaaga omwaka guno etteeka lyakyusibwa, palamenti yakyusa etteeka kati egamba nti ekibiina kyonna yadde olina abakulembeze mu palamenti okufuna ssente za gavumenti olina kubeera ekibiina kirina kubeera memba wa iPod, kirina kubeera mu iPod. Era naffe akakiiko byokulonda Minister of Justice n'atuwandikira n'atutegeeza nti etteeka kati lyakyusiddwa nti ebibiina birina okufuna ssente Minister of Finance zebawa z'ebibiina by'obufuzi kirina kusinziira ku ani ali kibiina kikiri mu iPod. Ne tufuna ne baluwa kuva mu president oba chairman wa iPod Council yetulambika nti bwe twogera kati ebibiina ebiri mu kitongole kino kya iPod bye bino kitegeka kati sifa abakola etteeka ffe tugondera kikiteeka kyetugamba kukola. Polisi eyo n'oku yaliko teyaliko tubabuuza bano bali mu iPod mubabuuza baba we bali tujja bawasa oba gundi simanyi Democratic Alliance weri ku lisi tujja bawasa. Kati ndowooza mulaba interest n'omululu gw'abasajja ababadde mu gavumenti ya Museveni amukolera. Akugambye nti recently oba previously gye buvuddeyo katono etteeka libadde lisoma nti abalina abaka bangi mu parliament bafuna ssente n'ebibiina ebirala ba parliament bifuna ssente nga tekikakata ku kibiina kyonna kubeera mu iPod okufuna ssente ezo nti ye naye baakoze etteeka nga omuntu yenna atali memba iPod tafuna ssente nti ye naye buli memba yenna anayingira ekibiina kiri ekya iPod agenda kufuna ssente. Nayogerako ne ku Democratic Alliance gozaaki bafuna ebibiina bwe kubanga Museveni ayagala kukola kakirikike kamuyambe okusatanizinga image ye abroad ng'atudde nabo abawe ensimbi ng'amuwakanya ye agambye sigenda gendayo kubanga yayagala kulaga nsi nti ali kyenabagamba ni Museveni ye ekintu kimu ayagala kulaga nsi nti opposition ali nayo era tebalina buzibu na bino byonna betwogera nti bawamba bakuba bana emigo batta abantu bw'otula n'opposition nga babalaze ekifaananyi mutudde kati okyayinza ogenda n'okola demonstration mu America, osobola ogenda n'okola demonstration mu Bungereza, osobola okukola demonstration mu Europe oba e South Africa ku bantu wonna nga bakola ku table oli ne Museveni gw'ogamba nti dictator oli ku table ne Museveni gw'ogamba nti awamba abantu abatta nga ate mutudde ku meza muba mu discussion ki mamu discussion ki kubayanga ye kyayagala kati mu bantu bakye mutategeera kyovula nti bino byonna ebibiina babikoze bigende bitandika okuteekawo ye kyayagala era bigenda muyambako ng'amaze okubba akaluka esimenti tunaakatuukamu oba kanaggwa mirembe kubanga guno gwe mulungi ogusembayo abantu okukozesa exercise yaabwe ez'okulonda. Okitegeera bulungi y'ensonga lwaki baagala ssente kati awo tuvuddewo n'omutegedde bulungi nnyo Ssemwanga Bakama bagambye bulungi nnyo naye Ssemwanga Bakama anyongera okukujjukiza nti okalyadda kaddadda envunyo girira mu katiko n'ekulinda mu kofini n'ekubwebwa nanga toli muntu asobola kuyambako wadde okwekyusa. Oyogedde bulungi n'oyambala galubindi n'onyuma azifu nti otegeera naye totegeera. Akalwa kawedde olutubalira ku percentage ya 10
obulubu wagatta bwali mu 102 wakolemu okubana kati bwogenda ku Google teriyo results za kaluka wedde kagwa kali kulula ogenda kubalya mu percentage ki gosiro kuba government eri overdue n'abantu bali charged agamakaga gali ku ntebe n'amalagi wakweka tujja galumbo jja kuwulira mpaka kuwulira bubi aho tuvuddewo bwetumala okuvaawo ono kamujjemu wano nono semi ono kale mujje musagala kubalwisa onjala clearinga folder yange wano ebengeri clear nga sagala kutawanya abantu na information jingenda kuwa kati omukulu ono no omukulu Mogati gwa bata manyagwa omusajja omukiga eyeyita omuganda ng'alina omutwe omwetolovu gumulinga ng'omugati gwa bofulo weewadde eddembe ku mawuledi omaite limbu etayagala kabalaza kasiimuule mukulu njagala kusooka kuwa assurance the confirmation nti in your entire life you won't hear anything or any commentary from His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu talking about you. Nchidam, in your entire life, you won't hear anywhere Robert Kyagulanyi Ssentamu commenting about you because you are nobody. Toli wulirako Kyagulanyi nga akwogerako obanga akukomentinga kubanga toyina kyoli. Wewa self importance nti oli wa magezi toli magezi. Gwe twakwogedeko bwogezi nojja n'otandika okwasamirira akagiga akalo akali ku mudaala kubanga olowooza tetukumanyi mukulu mukiga eyeyita omuganda munyago mugati gwa bata wasaddaaka famire ng'oguza amayembe bonna n'obateekamu n'osiranya baganda bwe gwe n'osigala ng'oli ku noopu kati guloza bw'osinga okutegeera baganda bo bonna obasiranya n'obasaddaaka n'obawa emizimu gye balye gwe ofune ssente ogaggawale era ky'ova olaba nti ne wali kukosa se watunde eggwanga sente n'ozikwata oyagala nkuleetere footage wa baganda bonna ennyoko mu next episode kyoyagala nkuleetere ng'okutuuka wooli wammala kuwongayo baganda bwe basatu abalenzi n'obawongayo mu byokoola bye waggula olyoka otuuke wooli ekyo si kyekikulu ekikulu kyekirwa bw'ogamba nti oli senior mu politics teweteeka mu bantu balina seniority mu politics kubanga toyina nniya w'osobola kutuuka kubeera senior politician. Why? Tekisooka. Politics is all about ideologies. Wali otudde ddi ku pano n'oteekawo ideology ngeri erimu interest y'abantu oba n'ojogera on behalf of Uganda teriiwo. It's all about jumping on point and attacking Robert Kyagulanyi Ssentamu on national platform. Nothing else. Tolina. Bw'ogamba nti omutwe gwo munene gulinga roundabout y'ebusega buli motoka bw'otera njagala ogende ku pano ya TV bakukyaza otandika okusoma manifesto gy'ogenda okukolera abantu mu kibiina kyo ekya catering service njagala oteekewo bakuteeke ku platform ate kati wagudde nnyo kati wafuusi ogamba otya nti oli presidential material ng'okyagenda ku YouTube channel bakuggyeko interview ogenda otya ku pano ng'onoonya trending voices nga zoyagala okuliyetinga ensi ekutegeere nti you are trending nga tosobola kukola political messages ziyamba abantu kati gwagenza okulaba ekibiina kyo bwe kyakulemeredde n'otandika okugenda okuleeta emboozi za ssenga ne kkojja z'onyumyambo odvocatinga ku bakazi since when tuli mu kukyusa ggwanga buli muntu yenna afune right ye buli muntu afune omugabo gwe kati wadanise emboozi z'abakazi ku defending abakazi ngaddi bwali badefendinzeeko kubanga musiiba muloogi ekyo ky'osobola okukola kanyera kugamba Kyagulanyi tasobola kuddamu good enough watandikira mu kuvuga bigaali na comedy nakati gy'oli tokyukangako ekikwambaza essuuti nti that is the official attire for any office, but it doesn't represent your understanding because you're a fool. And a fool will be a fool forever. You were conman and you will be a conman forever. Tosobola kugenda mu nsi za Asia nkulayirira.
wonna watera passport yo ng'ogenze mu nsi za Asia tosobola kusimatukawo bakukwata. Kati abantu badde balowooza nti badde Coleman wano ng'ofeera abantu ne ku international level wafeera abantu dda golodi tolina nsi ya Asia gy'osobola genda muno otekawo passport batakukwata gwe muyayi gwe. Olwokuba bagenda osoma ka certificate aka certificate yakakulaga nti olina knowledge mu mateeka gwe olowooza nti otegeera nnyo mukulu. Okutegeerako kwasigala mwoli Munyagwa yavuganga ebigaali ebyaliko ng'amata n'ebikajju ebwayise Kawempe ku bbiri gwe okutegeera tekukyukanga. Olunaku lw'olijja ng'ogenda kusomesa ideology ezikyusa eggwanga ku lw'eggwanga lwe tujja otegeera nti otegere kati toyina ky'ogamba bantu. Ompulira bulungi nnyo. Ate level ya Kyagulanyi kwali ndala nnyo. In fact wagambye muze siri level yo. Nze nsobola okubeera mu level y'obusiro buliko ne Pro Max buliko ne charger. Wagambye muze siri level njala kubuuza. Nze nsobola okubeera ku level yo gy'oliko y'obusiro n'obufere buliko charger buliko charger buliko power bank buliko ne solar. Gonsubido emyaka gye njogedde ku internet wali ompulidde nga nsirwalanga gwe. Obusiriwo buliko charger buliko power bank buliko ne solar. Ate obugulira ne generator okusigala nga akatala kakwaka mu bwongo. Goloza zino enguudo ezikuli mu magezi obwongo bwakendera kyovula nti olina emisale muno mu bwongo omuto ogenda gwesala obwongo bwakendera gwoza mbwotegeera. Kati ne level yange tosobola gituukako kubanga nze siri mufere sibbangako simanyi byakalogo kalenzi gwe byobeeramu. Na buno obusuli bwosala buli kyano obw'embuzi ezisaba laavu ziri embuzi zikimeeme. Guloza mbwotegeera okusiba buli kyano ototegeera magezi olina matono. Kati nkuddamu level ya Kyagulanyi togenda gituukako ate teri mwenkana. Bagamba simanyi olina amasasi mu kyembo amasasi genda ogakuba ennyoko. Olina amasasi ki? Muvumidde emyaka 5 era kyuseeko ddi. Golojja ku program Kyagulanyi era yakuzeemu nkulayirira ojja ttuuka okwemyula. Ng'eggunju eryeteze enkoko nga teri wadde akakofu akakulingiza. Luno njogera Luganda. Mugaati gwa bata Munyagwa ojja kutuuka okwemyula ng'eggunju eriteze enkoko oba eryeteze enkoko nga takuzeemu ffe tugenda okuddamu kubanga tuli ku level y'emu. Ate in fact nze level gye ndiko ndala nnyo. Olw'ensonga mmwe mwenna mbafudde abasiru. Olw'ensonga public yali tebamanyi nti muli babbi muli baffere. Okitegeera kati gwe bw'otuula ku TV nodda ku channel ze za YouTube n'otandika okusiriwala kati gwe kuva dde oli muffere. Munyagwa okukwatibwa yasangibwa ku Intertropical Hotel Nakulabye akawungezi k'eggulu. Ono kigambibwa nti yafera omusuubuzi Francis Kakumba n'amuggyako obukadde bw'ensimbi 6 oluvannyuma lw'okumusuubiza nga bw'agenda okuwa omwana we Isaac Muyanja omulimu. Munyagwa yamugambye nti minisita wa president yamuwandikira anti anominatinge oba anominatinga omuntu omu ku KCCA land board. Poliisi egamba nti Munyagwa yakozesa omwami ayitibwa Vincent Mulondo okusaba ssente ze. Wabula ekiseera bwe kyayitawo kigambibwa nti Munyagwa yategeeza omwami gwe yali agyeko ssente ng'omwana we bwe yali alemeseddwa okuweebwa omulimu olw'emyaka gy'emyo. Kati mukulu bw'obanga oyogera ebiseera ebisinga weekugambidde nti oli musiru Pro Max olina charger olina power bank olina generator olina ne solar. Bino wabyogera n'obyerabira few moments later. Wulira abantu njagala bategeere nabo opposition season eriwo yakutwala bakulembeza entwala eyo siyandanga muntu A few moments later. Era njagala okubategeeza nawe weddira emirimu ebiri kubeera party president n'okubeera president Furaga Beara mu kalwa akaddako. Kyovula mugente obusiru wayonka buyonke. Ate nebyo okola biwagula Tanzania birabeka tebikuli bulungi. Tosobola kwerabira kiwayogedde ku macha. Ate akawungezi n'oyogera kirala. Ate ogete basobola kujjako omuntu nakalulu. Ate gwoze kwesimba ate ogatuli mu kalulu. Kyovula genti obusiruwo owa PhD owa masters simanyi kyoyogera ku macha kyowerabira. Kati gwe waloddeko Kyagulanyi ngaze mu statement nkuddamu wano. Abantu njagala bategeere nabo opposition
season eriwo yakutwala bakulembeza entwala eyo siyandanga muntu A few moments later. Era njagala okubategeeza nawe weddira emirimu ebiri kubeera party president n'okubeera presidential flag bearer mu kalwa akaddako. Kwaga amaaso gokanula ngalinga go bakuba enema omulire embizi n'ogamba oli musiraamu n'ozamba otegeera kati ffe omulimu gwaffe kuzanya data game namwe ba politician abayita abagezi ngate muri basiru tujja kukwatagana na impaka ojja kula catering service jota political party te China wosobola kuba lukungana kalubero sibo na kyonchi kubulidde kuba kapati ya mulwajja ku kamera we yakomi kubanga ne to commission wa mulimu comedy yagambe tejimanyi kati wale onshinze eki bobo tula ku TV nozolaga na amaso ninga goba kuba enema ngolubuto lwesima zokuli olidde empafu olidde kasoli olidde muwogo olidde mbizi no zimbulukanga ali kumpekeza za gundi za FVR no zambo otegera to ina magezi munyagoli musiru nyo Pro Max odemo ya same mubadde wano musibisa abantu muri mukubba abantu muri fera abantu kubanga mumwayagala kujja mu government kubba tuliko serious business ate kyabona tali kuddamu tolisobola musanga wantu wonna Lwendi mulaba konga akusinga njoba kutte mu ngalo bakuwadde hanga ndinyo lwakuolwo next so siroza nti limu sinkane watu nakwata mu ngalo okuwa hanga kizibu kubanga sikirabangako okitegedde bulungi mukulu so weetereze tugenze wa Salonga Mulengeja wasanya Charles Peter Mayiga Salonga Mulengeja futubadde Mengo je bali ko mukulu kansubenti oli bulungi kulika Tanzania ge wagenze mbikola bya kalogo kalenzi n'okoma otandiko okweyisanga ekigotte ntula noli okotonde ennyanja yaffe n'ogiwa kayanja n'ekigendero ky'okubba ettaka eriranyeewo nategezeza abantu mwenna abaliranye ewa kayanja mwenna be wagenda okuyisa oluguudo nga tebabasasudde nammwe gye bayisizza ekikuubo ekyo ekyavudde wa kayanja ababbiddwako amataka gammwe muntuukire essimu yange eri open njala kuwabya abantu bano nategezeza nti bwe mba mugenda kuggalawo ennyanja musooke mukole kye tuyita boundary opening musooke mubule boundary z'ennyanja eyo ekyapa gye kiyita kyali kya acres 40 plus omulagako acres ndoza nga 20 acres endala zalaga luddawa ekyo kyabalemi okukola official ndo wano otegeeza Obuganda Salonga Mulengeja wasanya Charles Peter Mayiga ennyanja ya Kabaka yagitunda yagiguza kayanja ne kayanja mmanya akoleraani akolera mu 7 ekyo sigenda kiddamu kidibeyitingako era sookoze ekifaananyi kyo weebuuze mu nguudo zonna eziri mu Kampala lwaki bagenda kukola oluguudo olukkirira ku nnyanja kuba balina kye bapulaninga ebisigadde naye babuuzizza dda mujja bitegeera kati zadde teziri busa omwami ono najja nabagamba nti omuntu waakabano tabula beerogozza baagala nnyo okwogera oba ali okitegeddeko njagala osooka ogobera social media platforms n'abantu aboogera ennyo nga boogere bitakwatagana bonna baba baakabano ne Mayiga mwagwa ayagala nnyo okubeera mu mawulire ng'akola trending voice n'okuchallenginga abantu ekitaali kuba katikkira abaawummula kubanga olwo yatandika program bata keeping up with Mayiga mwakolera ensobi etya nabagamba nti eno sabu nabagamba nti Mengo under Mayiga kiwayi kya Museveni kiyateekawo okudestroyinga Buganda n'omukuumirako Abaganda mu bufunze jala bagamba nti Mayiga bamukozesanga soka buzoba buli ayine emmotoka ekigambo kye bayita soka buzoba okimanyi kyo mu Luganda kyo twakiganda bakiyita soka buzoba ezo ziba springi eziba zikwata emmotoka obutakka wansi ne obegudde mu kinyaga tosobola Julia oba zita shock buzobas kati Mayiga yafuka shoka buzoba mu Buganda Abaganda gibandi badde bepikira okumanya ensonga zonna lwaki government eyingiridde Obuganda lwaki government egwa abantu ku mataka lwaki government esasula Buganda Mayiga yajjanga shock buzoba n'abeeraawo Abaganda temulwanyisa government Abaganda mugende mu posa Abaganda mugende mu mwanyi Abaganda mugende mu mwanyi tepama Abaganda mukole eki Ssaabasajja Kabaka agala nenga Ssaabasajja Kabaka si ayogedde
ono bamutekawo tukondesi ekigambo ekiba kita tukondesi baganda kyova olaba buli bwe boogera bakola ensobi batya kandi okuvire ku ntono ono eyekitooke maana bwe yabadde ng'ayogera after the incidence of the money kuli ekitooke maana kitooke minisita Blanche Mawulire okunga abantu eby'omwogezi w'obwakabaka bwa Buganda njagadde olunaku lwaleero okutangaza ku nsonga emu bbiri ezibadde zigenda mu maaso kinajjukirwa nti mu nsisinkano ya Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ne minisita wa gavumenti awakati ow'ekikula ky'abantu Honorable Amongi Betty waliwo ensonga y'emisaala n'ensako z'abakulembeze b'ennono era Oweekitiibwa Kamalabyonna yategeeza minisita nti mu buwangwa n'ennono z'obwakabaka bwa Buganda kabaka tafuna musaala kiddamu kabaka tafuna musaala naye gavumenti esobola okuvujjirira enteekateeka zonna ez'obwakabaka ez'enjawulo naddala ensonga ng'ey'okumaliriza amasiro ensonga z'ekikula ky'abantu hold on kwata mwa mwe mwakkiriziganya ng'Abanyarwanda abakolanga shoka buzobaza bali mu Buganda teri Muganda atakimanyi nti kabaka tapakasa kabaka tasasulwa musaala kyovula sente yaziganirawo nga lumu January yetafuna sente yazigana mwene mutuula mukozese omukisa ogwo okukwata sente ezo nebyo mwateekayo mu gavumenti bayambeko okufacilitatinga ebimu mu Buganda gamba nga amasiro kitooke maana njala kubuuza obuuma obuli mu buwumbi 30 obwasondebwa Abaganda n'abatali Baganda basangibwa mu Buganda okuzimba amatamasiro bwalaga luddawa kitooke maana njala kubuuza obuuma obwasondebwa Abaganda n'abasajja n'abazaana ba Kabaka bonna abatali Baganda okuzimba amasiro zalagawa UNESCO sente ziyabawa zalagawa gavumenti ya Japan sente ziyabawa zalagawa ne muzimba masengere ne muteekamu BBS muzimbi amasomero muguza amataka muzimbi zifulati ku sente z'Abaganda nga mufuna sente disguise tukimanya uli ku perolo ya Museveni mu state of minister bonna basigadde Mengo isn't so kituufu kati njala tulepuke ogambye nti onokuvugirira program za Buganda gamba ng'okulaakulanya abakyala n'abaki program ziri ku CBS okwo nga zikube oluseke Powesa simanyani nga zikuba Baganda oluseke nga zikuba Baganda oluseke n'okutuusa olwaleero programu zonna nga tekuli yabwere waliwo omuntu agenda Emmengo bagendamu ekintu ky'obwerere nga ne kadi z'emikolo abantu abajja okulame okumikolo gya Ssaabasajja Kabaka mubasasula sente nga n'emisinde gya Ssaabasajja Kabaka gyonna egy'amazaalibwa mubajjako sente ze mukola Emmengo muziteekawa sente ze musoloza mu Baganda muziteekawa Buganda Land Board tubbe ettaka lino tulibalewo mujja obusuulu n'envujjo ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka sente muziteekawa naawe otuddawo omwozola amaaso kuba mwambala amasuuti njala kubuuza mukulu njala mpuliriza bulungi nnyo gwe kitooke ne bano bamayiga njala mumpuliriza bulungi nnyo Buganda ebanja obuwumbi 10 500 billions plus 500 billions plus mwali mututteko obudde to demonstrate or to demand sente ezo mwali muwandiiseko notice of interest to return the properties in kubanga tenant oba tasasula you sue the tenant. Have you ever sued Museveni's government by using Uganda properties without paying rent? Mwali musuinze mwali muwabiddeko Museveni government ye okozesa amataka n'ebizimbe bya Uganda nga tebasasula rent emyaka 40.
bwe mbagamba nti muli baseka bushobas nga mugamba nti nwana oba tubavuma Ssaabasajja Kabaka abanja obuwumbi 5 plus mu nsimbi z'obusulu n'envujjo n'ez'obupangisa n'amataka gavumenti geekozesa tenda nti yenna bw'omwazika ennyumba yo n'agipangisa n'atasasula agifuluma mwali mutaddeyo omusango gonna mu kooti nga muwabira Museveni nga n'ekisaaka ate kyennyini buli muzadde asasula wakati wa miliyoni plus empira gy'amaseza buli muntu asasula ssente zitaka wansi wa 15 ku 13 empira gy'ebika omuntu asasula wakati wa 12 ku 15 asatu mu Desemba enkuuka mutwalo ku mitwalo 5 ku kakadde nga muna ba sponsor ssente muziteekawa sente muziteekawa mwe mwafuukanga abantu baliwo okusiwaza Abaganda nga Museveni akola Abaganda ebikolobero mwe nga mutuddaawo maati buli muntu yenna eyayogeranga ku nsonga ekwata ku ttaka lya Buganda ekwata ku nfuga embi ey'amateeka n'ebiragiro mwamugoba ku CBS mwamugoba ku BBS lwaki muleta basajja ba NRM abali mu opposition abali bakola nammwe kati kino ekintu nabagambye nti omuntu bw'ayogera ennyo ayitira oyo Kitooke Maana muvuddeko Kitooke Maana muvuddeko wulira ono Mpuuga Maana yennyini nga yeekuba omupiira bulijjo mbagamba nti akabinja akali Emmengo keereeta keesomba nga bonna Banyarwanda olwaleero ono Ssalonga Mulengejje agambye omanye otebaza empuuga nze namuleeta kati gwe yaleeta oli omulundi Sseggona Lubega yagamba tasobola kuva mu mpuuga kuba badde ebbanga ddene naye ono Mayiga akugamba nti ye yaleeta Mayiga Emmengo kati basobola okwevaamu Nzo gamba ayogera omwami agamba gawulira Kyagulanyi namumanya nga ali minisita w'abavubuka era nayogeranga naye ku ssimu ate empuuga yakulira wano nyinza n'okugamba nze namuleeta wano Oyina ky'ogamba oyina ky'ogamba ne Muwanga Kivumbi oluvannyuma yalaba amasannyalaze n'akyuka baamugoba Emmengo Muwanga Kivumbi oluvannyuma eyava kakiriki kaabwe n'akaddukako baamugoba ku CBS ne ku BBS baamugobesa miggo abasajja abo kali akugambye omanyo nze empuuga nze namuleeta kati oddamu n'obuuza bane balwanyisa Kyagulanyi era lwaki bakuma Museveni. Ladies and gentlemen, nakiro kabagambe akankabaddiremu nzo omusajja azanye ka video tayagala kamalayo kankabaddiremu Kyagulanyi namumanya nga ali minisita w'abavubuka era nayogeranga naye ku ssimu ate empuuga yakulira wano nyinza n'okugamba nze namuleeta wano bamanyi lwaki tolitagamba Honorable Kyagulanyi gende wakatikkiro akutabaganya n'Honorable Mpu. Alright, lwaki tagende wakatikkiro babakole ki babatabaganye ensi emanyi bye wagamba Kyagulanyi byatayogera nze mbyogere Kyagulanyi lwe yajja Emmengo n'akutunula bw'ati bye wagamba Kyagulanyi okutunula bw'ati yabyogera mu public nze mbyogere mwenna abaali nga president akyadde ewa Kasajja ake Emmengo lwe yakatunula bw'ati entunula emujime mwene entunula president mujime kasita atunula bw'ati manya kano Kasajja kana Kasajja onako president lwe yagenda Emmengo nasinkana Kasajja bye kamugamba teyabibagamba yabisirikira goloza lwaki yatunula bw'ati
kali kamugamba kuteesa na government kali kamugamba kuteesa nani kuteesa na government kuteesa na gavumenti kuteesa na Museveni nze mbyogere tebagamba omuntu nabwo ati yaita mudembo abo ya aga kano kasajja nze nteese ne Museveni kyovola baletanga tamu efe tugenda kuteesa yali premeditated statement bonna gye baali bateesezaako era ddayo tunule buli yaletanga statement mugende muteese bonna bemmengaawo dayo zaya katambi mabego gena kiriziganya bona abadde bogera statement yokuteesa ne Museveni baawa bona abadde bogera statement zokuteesa ne government baawa wandiikawo baawa luddawa nkugambe ne mwanga Kivumbi yadduka mu kakosi kaabwe bamugoba ku CBS emisinde taddangako Lutamaguzi bamugoba ku CBS emisinde taddangako ani abeerako tekuvaako Lukwago omulundi ne Lukwago konokola era Lukwago Elias Saalongo Gamulenge jakondo okola era okulumba Kyagula nyingenda kujja akatabo k'ebyokola nyingenda kujja akatambi k'ebyokola era bwo omanyi nti mwali musinkanyeko ne Silvia Mukandoni mmego muyita Mama Fina musabe erimu Tanzania nga n'omusajja oyo yali abasawula gwe ne Mama Fina yafa omulambo ne muguwamba ne mugutwala ne mugumaze wiiki namba ne muguddiza family gezookole era Lukwago ngenda kubuulira ensi mbade ebintu bya muwano byonna mba mbizinzeeko bulungi nga mbisirikidde nga nkulinda okole era Lukwago gezookole era nja kutwalira ojja tegeera kuno Silvia Mukando Mama Fina kwali gye mwasinkana mu ssabuli erimu Tanzania gye mwagenda akati sirumba muntu nga talumbye president nga talumbye national platform ekyo sikikola ekyo tebakulya sente abanda bidde banga sirumba muntu nga talumbye president talumbye national platform nedda sikikola era Mugambi agezaako akole era ajja kuwulira kuno Mama Fina kwali era agenda kule kwa Mugambe rumbu yategedde ati ebintu bino kono kwali bazira bera babeera kuno Lukwago kwali era kati manyi yeewuunya nze siruma muntu nga tokugwekola era Lukwago mbyoyogera byonna byonna olumbe president ojja kutegeera nja kuwulira bisa mwagenda ngayo mutya omusajja yafaate mwawamba mutya omulambo ne Mama Fina ogumaze wiiki nga muguterese nga muli gwozanya kati oyo mumutegedde bulungi Mayiga mutegedde nti tasobola kwawukana n'oli kyaliwe be abalwanyisa Buganda mutegedde bulungi nnyo awo nawo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala mpozi nabagamba bwenze mbasomesa ekigambo kya Chimbagambe ekigambo kya occupation nembaga we are heading towards a military dictatorship regime under Museveni nga muwakana kati mpuliriza bulungi bino bigambo si byange
Waliwo alipoota efulumiziddwa ng'eraga ng'amagye ga Uganda bwegeddeza obuyinza ku buli kimu mu ggwanga. Alipoota eno evudde mu kunoonyereza okwakoleddwa ekitongole kya Great Lakes Institute for Strategic Studies and Innovations for Democratic Engagement and Action. Era eraga nti abantu tebakyalina buyinza obubaweebwa ssemateeka ku nsonga ez'enjawulo mu ggwanga nga kati buli mu mikono gy'amagye. Akawaida akasooka mu nnyingo ya ssemateeka w'eggwanga esooka obuyinza bwonna buli mu mikono gy'abantu. Kyokka waliwo okunoonyereza okwakoleddwa nga kulaga nti obuyinza buno buvudde mu bantu ne budda mu magye. Kino kikontana n'essuula 12 ya ssemateeka wa 1995 eraga nti UPDF erina okubeera wansi w'obuyinza bw'abantu ba bulijjo. The legislative processes that have gone on, the administrative processes that have gone on, the architecture of the budget, all of them point to the shift of that power from the people to the military. And that has basically been concluded with the enactment of the UPDF Act 2025. Agamba nti amagye geefuze buli kimu ekikwata ku mbeera z'abantu ekyongedde okubaggyako obuyinza obubaweebwa ssemateeka. Whether it is cultural institutions, religious institutions, the economy, and the politics. Tulina gavumenti bbiri kankyanguye bwentyo. Gavumenti ey'abantu eteereddwawo ssemateeka. Nzize mbasomesa ekintu ekyo mu 50 year to master plan nga mbasomesa ekigambo occupation ne mbasomesa full military dictatorship ne mbagamba amagye gonna gatutte buli institution yenna. Nze nakoze research abakoze research naye abadde manyi videos zenkola buli kimbadde nkibagamba. Wano wali ekibuuzo njala kibuuza ggwe. Omugenzi Erimani Basodde Mukama mumuze mirembe yayimba oluyimba n'agamba nti bw'oba wasa wasanju. Omugenzi Erimani Basodde bwe yayimba oluyimba yagamba bw'oba wasa wasanju. Lwaki yakugamba wasanju? Eyawunya bigenda maaso mu Uganda kikyosuubira mu terrorist Momoyekera. This is a simple question, and it goes direct to all Ugandans wherever you are. This is my simple question. Whatever is taking place in Uganda under the military regime of Museveni is based on true story, because the man himself, he was once a terrorist under Fronasa. Then he became a labor leader under NRA. And he came in power by using guns. What do you expect from him? And what do you expect from that regime? The reason as to why other countries change power through a democratic way, because each leader has his own manifesto, and each leader has his capability or his where he's specialized as an individual. That someone is economically or is specialized in economics or is specialized in engineering. So each and every leader who wish to lead that nation, he comes with different ideologies according to what he knows best. Ncho mukulembeze yenna mu nsi ezikyusa obukulembeze, buli mukulembeze ajja n'ekintu ng'akinamu obuvunanya, akinamu obumanyirivu. Era ekintu kyazze nakyo kyateeka mu nkola mu ggwanga eryo mu mirembe. Omukulembeze bw'ajja nga ye muntu wankulaakulana ng'ekulaakulanya abantu ba bulijjo nga kyalinamu obumanyirivu, abantu ba bulijjo bakulaakulana. Omuntu bw'ajja nga ye musomi yasoma byanfuna, eggwanga likyuka byenfuna. Omuntu bw'ajja nga ye specializing oba alina obukugu mu infrastructure w'okudeveloping eggwanga, era ekyo kyakola olw'okuba nti alina ideology eyo. Kati Museveni yajja nga muyekera le terrorist, kiki ky'osuubira? Agenda kulinnyisa budget y'abasirikye mundu
kunawuza ntalo buli institution giteekamu magye nakubega ekyo kyasi ye specialization ye kyovula nti akozesa magye so tosuubira nti waliwo ekigenda okukyuka mu ggwanga nga tetujje ku regimu eyo tolina kyosobola kufuna kyovula buli wamu wonna waliwo musirikale ekyo kyamanyi bwe bukugu bwe yesu lwaki twagala tukyuse eggwanga tufune ku bantu abalina ku bukugu obulala yesu lwaki obukulembeze bukyuka kankweka ekyokulabirako omusajja Burkina Faso wadde dikitete yeetadde mu magye alina byakoze kubanga byakuzaaya agala okukola abikoze eggwanga lya Amerika kubaddeko luli mukulu Joe baliddawa akoze byakoze then ono Trump wazze azze ne ideologies ezimu nga zigenda kuyamba ezimu zigenda kwonoona ekikyukisa obukulembeze buli mukulembeze abeera ne field gyajja abeera ne specialization mu field ezimu era zaateeka mu nkola kati gobogamba tugenda kufuna eggwanga likulaakulana nga tuyina abantu nga babbi bamanyi kutemula tolina kyosobola kukola naye nze ndi musanyufu nnyo wadde tuli mu nnaku lwaki ndi musanyufu eno statement batonoonya bajja ogitegeera naye kankuke lwaki ndi musanyufu eggwanga Uganda likufugiddwako amambuka eggwanga Uganda lifugiddwako abakulembeze bavudde mu mambuka bye bakoze tubitegedde eggwanga Uganda lyafugibwako abaganda batono nnyo abatatta abatawamba batalina kye baakola ne bavaako eggwanga Uganda lifugiddwako abanyarwanda in the disguise of being abanyankole tutegedde enfuga yaabwe n'enneeyisa yaabwe okyalina kyogenda otugamba singa obuyinza bukyoka kikye tutafunyeeko buli kimu tukirozezzaako era buli kimu tukimanyi kwe kusanyuka kwange nti kati tutegedde eggwanga lya Uganda terifugibwanko omuntu ava mu Eastern awo mu busoga abwerekyo bagiswa wate terifugangako eggwanga terifugibwanko bava wali mu Ttolo Bunyoro awo terifugangako awo ne mu Buganda tufunye omukulembeze afuzeyo ekiseera kinene nnyo ebbanga eddene lifugiddwako abanyarwanda abeyita abanyankole ne mu mambuka tutegedde enfuga so tulwanira okufuna omuntu ava mu Buganda oba mu Eastern awo mu basoga okwambuka awo mu Bamasaaba oba okuva Fort Portal Kasese Bunyoro awo abo tebannakwata ku ggwanga lino kati tutegedde bulungi nnyo nti obufuzi bw'abantu bategedde n'abantu tebakyalina kye bagenda tugamba kubanga buli kimu enfuga yabwe tugitegedde era kino kigenda tuyamba okweyambisa ebimu ku bibakozesezza okuteeka mu nkola buli kimu ekibadde kirina okukolebwa mu gavumenti empya eneebezzeeko kyekiriwa era njagala mwesuneko lwaki mwesunako ojagenda mu public service obagamba okuva mu 1996 njagala kulaba olukangagalo abakozi bonna up to date n'emisala gye badde bafuna balutuwe nkiddamu mwesuneko bannayuganda you are blessed lwaki twetaaga genda wala wonna ntiye genda mu public service nga gavumenti ekisobya twetaaga olukolero lw'abakozi bonna bakoze okuva mu 1986 up to date ensimbi ze badde bafuna muziteeke ebbali ekyo mukimaze okite mutegera mugenda kukwata buli mubbi yenna nti afuna miliyoni 2 nti ye ali worth how much nti ali worth billions ajje explaining nga tenda explanation mukwata properties nga muziteeka on market nga mukutukwata sede muziza mu ggwanika lya gavumenti nga musasula ezibangi bw'eggwanga ekyo mukibaze mukitegedde bulungi nnyo so tulina ebintu by'okuzza ssente zaffe bingi nnyo ekyo mukitadde bulungi awo ekyo kiwedde bulungi nnyo bano abantu bonna bakwata n'okubategeera be baani kiri very simple yes kitya oba bagikwatamu almost
70% of their families, including those big officials, buli omwayi na diplomatic passport, natatekeddwa kuba ne yagirina. Nti yes. Ba foreigners bangi bafunye passport, ninanga muntu nga tebekedda zifuna nti yes. No problem, no worries. Digitalize the internal affairs. Sit with the East African nations muzitegere musoka mutu omuka black. Tumari okuneutralizing system ya fino kujikiriyaringa. Nti ye. Passport zonna eziri mu service muzi blocking zonna. Okuli eziri both local oba zineza service za bulijjo ne diplomatic passport zonna ne muzi freezing. Ayagala okudde Uganda na kuyita ku embassy funa travel document. Nennanga muntu zonna ne muzisazaamu zonna ne muzisazaamu. Ne muddamu ne mukola the new digital system. If you can't explain your ancestry, tosobola kuddamu kufuna kiwandiiko. You can stay in Uganda but without any official document. You can't transact anything, and whoever caught transacting anything on your behalf who doesn't have documentation, you are under for it. You are under in for it. You are under in for it. Ekyo nakyo weekiri. Wana abazungu tebakutawanya. You can be there. Tosobola kugula bank account. Tosobola kukola transaction yonna kubanga tolina document. You can be there. Boko wangodde wamu. Bano temutegana bano just system kuchuka mu kyusibo kiti buli kimu nga muki yo system ya je mukoze sekiza mugitandinga butaninzibo mu nga mugitandinga against them bo benyini against them ekyo nga mukimaliriza bulungi nnyo bwe mmalo kimaliriza ekyebiwandiika ebyogera nti je nga tuddayo ku constitutional kumwenakaga mwebiri musoka kusaza mu ya 1995 eyo nevaawo. The moment you cancel or you recall or you amend the constitution of 1995 buli kimu kiddayo mu reformatory setting. Mbuuza lwaki buli kitundu kyonna ekya Uganda under the constitution of 1962 they had their boundaries, they had their rights, buli nuchumba achirina. N'emigabo gye balina okufuna baagirina. Nga mugizaayo. Ompulira bulungi, you just reset each and every totegana nabo. Mutemulekana Museveni abantu baabwe. Oba bagenda kusitula zino zimu arena, bagenda situla simeze akankwasa simeze no problem. Naawe agiguze kale the government gw'omanyi oba ogulagula ettaka terisenguka. Please kume ekyapa kyo, kume endagaano yo. Girekere bazzukulu buno bogenda fu bagende bana bangi gavumenti bwekyukanga ebintu bino mu kireminga nti ye. Nyongera okubagumya bannayuganda, ettaka lya Uganda lyonna liriko mother title. Ettaka lya Uganda lyonna gye liva ne liriko mother title, each area of Uganda. Buli ttaka liriko mother title yalyo. Bino byonna ebyapa Museveni byakoze ne babbi banne bigenda kubeera recalled and revoked. Oba bataddeko business ki nannyini ettaka omutuufu yalisigala ku ttaka eyo neeyambisa ebiriko. Mutemulekana bana abantu. Don't. Bebabikola bennyini mutemulekana, bebabikola ebintu bino temulekana nabyo. Temulekana nabo. Mugamba emundu nyingi nnyo bantu, don't waste your time. Government olukyuka nti ye nga bateekawo martial law force. Government bateekawo martial law ya myezi 12 nti ye ekola etya. Minister of Defense ne Minister of Internal Affairs nti ye bayise ekirango ku TV ne ku radio basindika ne mu message buli muntu yenna ayine muntu nga teri registered gize kugombolola bwe bakwata it's a treason case era bagenda kuteeka ku firing squad. Eze muntu zijja kudda zokka ne muyise teeka period bwegwako gwe basanga ne muntu nga teri registered. You are go wedde bintu simple things bitono temwetanga kuyomba n'abaana batubuta si okusanga ne mundu
bano bonna beeta simaya bawole ko defense bonna buli muntu aba ino okudde mu reformatory setting nga bwe ino okubeera anda means regime mwawuleyo bubbi nti bamenya amayumba bakola ki yayise etteeka okukwata ng'oli mubbi kwokirawo so temukana mu gavumenti bwekyuka lugenda bintu bitono nnyo kuyisa mateeka matono nnyo mutemutegana banzibyeko ettaka lyeka nomulekazi mbeo kalina totegana naye akutidde omwana gavumenti regimu ekyusiza emisango muko totegana mulemuzi ki yali agulimu bagusala batya buli kimu kigenda kuddayo bakubaka ettaka omulamuzi yasala byakikyamu birimu kigenda kuddayo please temutegana bana abantu just join the struggle don't waste your time wagira NRM to reset the economy tekitwala banga ddene okuresetting economy eyo tekitwala banga ddene emyezi 6 economy bali yali settingiddwa dda etya kudde mbitabo byamini byennyini economy gizemba na Uganda empower the locals teko omusolo ku export sijo omusolo ku imports mugamba tetwasoma teko omusolo ku export jo omusolo ku imports buli muntu alina akasente akatono agenda asuubule addakole abafumbi baguze bigende bweroga kuboteeka omusolo mu myezi 6 ekono beeteredde buli muntu ajja kuba asobola okukola teetaga noba olina $10,000 osobola okukola business tukoza system ya amini empower the locals teeka omusolo ku export si imports toziteekako omusolo buli muntu agenda asuubule olwo ekintu bekikwata wano simple things si bingi nnyo kyusa currency stock of labor specialist batule emyezi 3 nga basala enkontotto okulaba currency ya Uganda taking over East Africa nga bokwata sede za Uganda zikole Congo zikole Sudan zikole Kenya zikole Tanzania mu exchange ngera zisinga mu community eyo protect the indigenous by protecting nga balina security but ya nemuna Uganda bwagenda okuba ekyeye Kenya mufuti eganya government erina okuyira mu direct kubanga eyo yo muna Uganda goza kya America beyagala nnyo America kabeero basobola ogenda ne bamukima nekate mu Uganda muri teri abaagala kuba baagala mu fe they don't value you wano sina gwembuusa bine bintu bigenda kukolebwa mwetemu musima Uganda musajja teetagamya emyaka nga Kyagulanyi yali mu ntebe n'abasajja balina obwongo era eggwanga mu myaka 5 baba balikyusizza ani goba oluguudo kkolo lw'ekatosi ku mwalo nti gundi ali ludda wa nti yadduka ali student okay no problem mugenda buligeze kuyitako nga muggulawo fomo case nga mugenda mukolagane gavumenti ya Sweden nga mugigamba tugenda kukola endagaano ya kukyusa basiba bagize misango nti je muwo olukangagalo abantu abali Sweden bazze misango basirizo mu musolo nga batransferinga nga badda kyona mukikola muntu munsi yonna nga bazza nga abanyonyola oluguudo lwatandika otaloggaluta bagenda kubulira ani yazisayininga ani yayongera mwezi ani yabba ssente ani bonna nga mbakwata bulungi nga mbaleeta bulungi nnyo nga mututandikire okutwagala ssente zaffe muzize wano please bintu bitono nnyo si bingi nnyo bintu bitono nnyo Goloza Traore yasanga ssente nga zirya mu banka za gundi za Burkina Faso system yagenda implementing ampola yagenda implementing a system mpola ababinga badduka bavaamu era ssente nga bazizza nti muna Uganda yagala genda kuba kyo Saudi Arabia nti ye okay company ye wanti ye company ye nti ye ekisooka twetaga security y'omwana yo nti ye nti maximum omwendo soka $3 million ogenda okulowa wakadama nti ye Vama myezi 6 inogenda ku vacation nti ye ngensizira bazikola okwate ku mwana kadama mukozesa ekizibu Saudi Arabia bonna basaba Saudi abali Uganda tebavaa nga tanda Uganda ama ensi zimu zateeka ogana ndi kuba nasi baza bakuba ebyeyo kubanga babajjamu omusolo obera asset ya ggwanga
Jobolaze yo nobera asset ya gwanga era embassy ekuvunanyizibwako batekedde okujja okunoonya wonna woba oli mu nsi ng'ofunye obuzibu. Golozaaki abaana ababeera mu house bagane Abafilipini nga bafuna ssente nnyingi. Abafilipini nga tebabazanyisa tebakola kubanga gavumenti zaateekawo strategies okuprotectinga bannansi baazo kuba bajjamu musolo. Nti kale kino naye afuna miliyoni 2.5 alina okufuna strictly. Alina okukola hours bweziti alina buli kimu nga kiri under the law ngera kisupervising wa embassy nga supervising abantu abo. Mujja tegera kye bayita obunnansi n'okwagala ensi yammwe. Kati Libya ne enda bibiri kule bekada ate omusajja badde abana bato tubitegeera. Byonna bisoboka. Everything is possible because that is the government, a new government. Museveni kyatayagala. Ngokugende wero it's just option ng'omuntu agala nti ngendeko e Bulaaya. Tuyina golo tuyina buli kimu mukola open marketing ensi zijja kusuubula awo. Kale tugenze Congo okubba kale tuzo okubba. Tubba on behalf of Ugandans. Ngaze tubba zizimba malwaliro zizimba nguudo zizimba masomero. So si kuyamba bannansi. So si kuyamba Museveni ne family you know. Ng'obubbi si mulimu nga n'omuntu akola obubbi nkonyo ng'aliko empewo waabwe kubanga ebyokola bijja kubeerawo. Lwaki bijja kubeerawo nakino lukankikunnyolo kitegeero lwaleero. Gavumenti epewe bezze yo kennyini egenda kucreatinga emirimu gitya. Buli district ejja kumanya district kyabugagga ki ekiriyo bali bayoki nti mu Busoga balungi bakulima kasoli na bikajjo nti ye nga bateekayo factory ezisobola okukola ebintu ebiva mu products z'ebusoga nga balina market mu East ne Central Africa. Kiba kitegeeza nti abalimi bafunye emirimu n'abaana ku byaba bafunye emirimu nga buli district esobola okuaccommodating abaana baayo nga tebasobola kugenda mu district ndala. Each district can accommodate its own citizens or locals kubanga mu creating amakolero mu nga teri mwana kuzunga simenyenze mwalo no abo mwaluwa ebiriyo biba malokola abo Busoga abo Bugisu abo Buganda buli kimu kyonna ekiriyo kibakola okufuna mu sente kubanga tulina akatale tulina numbers esobola okonshuminga ebintu ebyo. Nti kati tuli miliyoni 49 nti ye abalima pamba basobola okufumya pamba engoye nezikolebwa mu Uganda nti bannayuganda bakoze ne bambala engoye ezo nti ye kisoboka. Buli lunaku okyusa lugoye lupya ng'engoye ziri ku layisi teteetaga genda China gula ngoye bannayuganda bennyini basobola ozeegulira. Bakugamba China esuubula gendo zo ku China besuubula esuubuza busuubuzi ekikola etya. Buli province mu China bamekinga sure nti abantu bali mu province omwo bakozesa natural resources nga bayamba government okuliyetinga emirimu mu China omwo mwennyini surplus n'alyoka mu supply ebweru w'ensi ya China. Ekyo nakyo temukimanyi. Temukimanyi. Nakyo temukimanyi. Kankuwa ekifaananyi kino mu dakiika emu onyiige bulungi nnyo. Ennyanja Lake Victoria ogiraba showers zayo okuba maapu yonna ku Lake Victoria under Uganda. Gwokimanyi nga gavumenti yateredde bulungi nga yakyuse tusobola okukola the most beautiful and expensive resorts nga zina fresh water ne fresh air nga tezimanya simisi pamujja mayina simanye ebintu ebiri Dubai byonna nga tezimanya beach ziri mu America nga just yo portion y'ennyanja yonna nga bojja ne muzimbako ziwoteri ez'ebbe ne muzimbako mwemanyi sereze okuva mu bintu ebyo lero okuba tulina abasiru bali wano batudde baloza nti bategeera. Buli omu agenda kuzimba buli omu ayagala kuzimba nosa omusajja azimba ennyumba ya kakadde ka $1 ina abaana 3.
mukaba bakume video wede tusinkane ku Brenda Manjagadde video wede mukaba bakume mweraba